Manchayagala. Chris Evans ne Chosen Becky berimba abasajja bagala chi abachala bagala chi masuze mutano banafe abatula mwenna abalabukedde TV naje muri mu Uganda muno banamasaka mukono mitiyana abali Bulaya America Europe bakadama bali mu Africa East Africa abali Rwanda bannange mukutumidde nnyo Alex sikulabanga kono yo Rwanda tulaba nnyo ganti banne president w'olugambo ndikulaba kuddi God knows. Amanya Josephat Seguya olugambo ddo lungi kubanga mwasuze mtunulabamu nange wamo ovula amaaso galo gali wegati tulinze ekintu kimu ekive Kawempe kyo kiri kitya kale mwakitegeddeko naye weewaawo waliwo omu ayinza batamanyi Nalukola yawangudde akalulwako Farida Nambi nakutte ekyokubiri kakati kambasomere results nga bwe zaabadde weewaawo soko tulage Nalukola tulage face y'omuntu at least tudde ku kino omuntu yetaaga amanyi Kawempe North ani azze mu kifo kya omubaka Muhammad Segirinya fight hard yongera okuwumula emirembe kati wano nga bamulangirira sandoza zadde 7 ez'ekiro Kawempe era babaddewo embeera yalaze nti ebyobufuzi tebyawulanga bantu kubanga bwotunulira ku Bukedde olwaleero olupapula lwa Bukedde kusinjira 10 zokka oli Lubongoya Secretary General oli mubaka wa Kawempe kakati nga nnyonnyola byannyonnyola Nalukola byatandikirako era Kiwanda Suubi Godfrey yamuyozayozezza songa omusajja wa NRM ono wa NUP noli yennyini yayimba mu tebutwawula kyabulabe nnyo abantu okwawukana ng'ate buli omu wa Luganda baba weetegereza okuva ku Adam ne Eva buli omu wa Luganda lwa munene bwaba muzungu yamanyi yafukira omuzungu n'omuddugavu bamusana gwe gwakuddugaza buli omu muganda wa munene tebugezangako kale katuze mu results ate akitegedde akitegere bulungi Farida Nambi NRM yafunye obulukana 5 mu 86 nakwata kyakubiri Elias Nalukola wa NUP omutwalo gumu kasambu 7 Sadati Muchibi Khalifa aganaga wefuddisi nafuna 239 aganaga te naye bannange kakati bwokola ekivulu abantu banajja bameka kakati Henry Kasacha Mubiru wa DP yafunye abantu 10 Ismail Musitwa abantu ntegeza bululu Ismail Musitwa wa PPP sino kibiina kya bidandi sali ndozo bakikyo tata wa Bebe Kulo munene bululu 39 Muhammad Luswa Luwemba bululu 2 nomujjukira yagenda ku malalo ga Segirinya era yali yakwatanga ensawo ya Segirinya wano abamu batandise okugamba Segirinya wano teyafightinze hard kubanga omuntu ono gwe yagamba nti omuntu yamusikiza naye ate kakati Hanifa Kaladi bululu 381 Muhammad Mutazindwa bululu 86 Moses Nsereko obululu 32 kakati ate mpozi Stanley Maitune ngena nafuna obululu 22 yatembye ndikuddako Moses Nsereko oli munakatembe yaleeta obumaso gwe nabagamba naye ng'ekikulu ate yasinze okufunamu somehow nti kubanga yate yategerekese yajiyo katemba we n'amanyika obululu bono bwasuliddwa ddde 27,596 obufu obwafudde 49 obwagaaniddwa nga tebutegerekeka bannaye nammwe babagamba mulonde bulungi akalulu toyisaamu kugenderekeka n'akalulu okatekaawo kati n'olonda tugambe n'olonda Luswa ne kayitamu ne kagende wa Musiitwa kati ono yalonza no kati akatije katandikide jalo nega naye byobululu nga bobimanyi biba byakwegendereza ngo wamayuga yiketta ku lutindo kati awo baba beera wabalabi batagamba faawo tetukkiriza ko kabadde kafu naddala bali abalabikanga kabadde kaabwe kale biga okulonda katudde ku nsonga endala neetaaga kukwata mpolampola yabwegendereza okusinga eri kuba eri kyawedde kati Kawempe mukakkane ebyo byawedde byonna bannamawulire tusaba byakutte babayimbule abalumiziddwa tubasaasira nnyo mwenna gwe mulimu gwaffe in the line of duty kizibu nnyo omulimu gw'amawulire mwabalaba temumanya bintu bibayitamu abamawulire bannayiba bizibu nnyo mbabuulira banange nenkubulya story yange emyaka 25 gye maze nga nkola amawulire oyinza n'okugamba bamuganoonyaamu ki naye omuntu omu yagamba buli olaba ekizimbe nga kikutte omuliro abantu bonna badduka buddusi kubanga general kyagamba kati olabawo abantu abadduka nga bakiyingira omusajja yatuvuma buvumu yaga nti abo baba basiru nga be bannamawulire so otuvuma naye ate ffe tugendayo tulabe abantu kyetubagamba kigwavudde ku kitubanga ba detective tubanga ba police kyovulaba nti abo sasagge wejjira tugambe waliwo ekibwatuse oba
ekintu bwe kito abafiirawo ennyo be victims ababaddewo abapoliisi n'abamawulire kubanga bo bazze kusaka bali babazze kutaasikiriza abalala basangiddwawo kale kakati katudde ku nsonga za DNA ndaga butonde ya mwana wa Mary Nambwayo ne Suna Ben olutalo olujjukira lwava eri mwaka guwedde nga lulaga nti Suna Nambwayo balina obutakkaanya naye ng'abantu bano baali bakolagana bulungi tukola nabo kakati ate ne bijja nti ekyapa nga bakikkaanira ttaka eryekyegaluga kuli ennyumba Suna agamba Nambwayo agendako mu bukyamu Nambwayo agamba nateekako setisanga ebyo byaggwa kati ntuvaayo kati bwe tudde eno Nambwayo yawaaba omusango nti Suna amugoba mu nnyumba ogw'omusango gwaggiddwayo High Court Land Division oli ku Twin Towers eggulo n'abalamuzi n'asayininga buli omu n'asayininga kitegeeza ebyo kati byawedde eyo gyakutte DNA ya mwana eragira ddala nti Suna Ben Kiyimba omwana we omwaka ogumu n'ekitundu gwe yazaala Suna Ben ddala wa Suna Ben era kati basigadde kukuza mwana mulimu obuwakatiro obwabadde omwondoloza tunaabuddira naye kati tusooke tulabe nga babasomera DNA tulageeko Dennis nga baba saaligambye kutyemula omwana gwe weezaalidde twaladde kutyemula yabadde essanyu nga babategeeza nti ono waliwo omukulu oyo abadde abasomera omukulu oyo yabadde abasomera nti kati wano olaba kati kino kiri bwe kiti but anyway sooka tulage Nambwayo ng'ayogera mu ssanyu eringi nga bamaze omukakasa nti omwana wo ddala wa Suna kuba yagambye bannaye nze mbadde nga atwalibwa nga malaaya kubanga bwe ŋŋamba nti ono y'ono mwe ne mugamba nti si yeye wabula waliwo abantu abayogera nti balina n'obujulizi nti omwana ono si wa Suna naye kati nze kaneme bigenda nze kandage nga nze akola conventional news ono Nambwayo kyayogera anti buwulire Suna Ben is the biological father of Suna Ben Kiyimba. Suna Ben Kiyimba yani Papa ye mwana wo kati oli kukyawo otegeeza kya nti abadde babungeesa ebigambo byebbi results zivuddeyo DNA alhamdulillah ne ziraga Suna Ben omusawo akataddeko bulungi omusawo akataddeko n'akalumiriza kati kikusasa nnyo bwe kityo nti babadde banfuma nnyo nga bakiteeka ku mwana wange the results from the analysis strongly support the proposition that Suna Ben is the biological father of Suna Ben Kiyimba. Kogwe ndi kofe essanyu sewe naye gwe omanye ennaku gye mbaddemu omanye omwana wo okumubuusabuusa tekitegeeza kituufu kiruma ate nemutuuka nemugera ne ku DNA kiruma naye gwe wali okimanyi of course nali nkimanyi awo nawonna anti waliwo omulala gwe bakwogerakoko omusajja tejjukira waliwo abaagamba nti waliwo omulala gwe wali oyagala bagamba abo be banjagala nze sibaagala baani abo b'oyogerako bebanteekako kati kyava ku kyono Suna Ben agende mu kooti manya agende mu DNA okebera omwana to be sure and it's fine ekidundi kibudde naye ye nze nali mmanyi yali akimanyi naye peer pressure gye yalina pressure y'abakyawo lwate abakyala bamikwano gy'abamuli okumpi nga bamuwadde magezi kati olaba badde bazze bagambanga nti omwana si wa Suna kati ndowooza bagenda sirikako ngani mba nalaba Obina baby oyo yenze naye tetunnaba kweta tetunnaba kweta yadde yagamba atya ayina proof ekirungi proof yagina agitegeke proof yagijjawa simanyi nange ategeke proof bw'ogamba ategeke proof otegeeza akiddala agitegeke ndamugamba dda kibeera proof yo giyina ffe yaffe ne taata w'omwana gye tuyina
mumugimanyi oba ye proof gyalina nti taata w'omwana yagamba nti si wuwe nga ye proof gyalina ng'ayogera oba muprotectinga nnyo simanyi naye tatera osobola n'obyogerako n'aseka n'okuseka bwe kiba bwe kityo lwaki yagenda mu ddiini bakebere omwana abantu abakubeerako ennyo nga bakugamba kino kiri otuuka n'ogamba oba nange nkikola okukakasa bali oba okitegeera kati ndowooza yensonga lwaki yakikola singa ddiini efulumye nga omwana si wasuuna mbadde njigaana otya nenjireka kuba nze mmanyi omwana we kati gwe okugenda mu ddiini nga wali omanyi omwana wowe walemu omukakasa nti wowe akimanyi nza nti sebwe yamugambye yali akimanyi naye just ebigambo naye sofa ndowooza kati bigenda kusereka omuntu anywa ku mazzi obadde tokyanywa tuziya nyabo papa agenda kulanga amanyi nti dadi wange yono wadde byonna babyogera ani namulaba luli bwe mwali wamu muwanga omwana tayagala taata we amwagala oyinza obutayagala taata like kale ng'omwana omuto nga ndowooza tamulaba alaba amulaba wayagalidde gamba yatandise omulaba no nene we twalinga ewaka amulaba wayagalidde amulaba oli mwana we yabaaye mukalina wavuddemu mwoli ki ebintu byange gyebiri ennaku ezo zonna mbadde nsula wa maama nga anzijako stress eri nga neetaaga okubeera n'abantu naye ebintu byange gyebiri naye kati gwe stress ate gw'obadde waggulu stress ng'evaawa omanyi abantu we banvumye seeguya omuntu akuvuma ekigambo kale omuntu agatta emboozi n'agikuteekako babbu n'ekutuulako kati olina wogyegaanira nange mbamanyi kati ng'ate olina kwennyonnyolako nti bannange si kituufu ate kati nze okwennyonnyolako okwo mbadde sikusobola nga nsirika ate nenkaaba maziga ne bindeetera stress nagendako ne mu depression naye mukama nannyamba nenjivaamu abantu tebamanya kyemmanya abamu baamanya abandi ng'okumpi nze nanga sitegeerekeka naye ndowooza kati ondaba naseemu okunyirira alhamdulillah ke kanyiriro kano nafunye nebbina gwe buli omu alina bwalaba ebintu bye kale tulageeko nga babasomera ddiini eyo ng'otunule naawe olabe denis tulage awo bwe wati awo nga babasomera kati nga babasomera kati ono yesuuna ku ddyo oli yennambwayo nga babatudde wakati k'ebirumike ate oba weekakasa lwakyo nti omwana wooli lwaki otunula nawanno nesuuna oba alowooza ki kati kwegamba banna mwana esamba swaibu ne walugendo Moses baliwo ngabajulizi omwana ina abazali kitundu kyagabana kiva wa maama kitundu kiva wa taata era byetwazudde byebino nti Suuna Ben ye taata azaala Suuna Ben Kiyimba ebinnyonnyola ebyo biri ku keeki yakubiri nsobola okubibayisaamu ku speed nsaba mutunulawo Suuna Ben ne Nambwayo ono Suuna Ben musajja ndabira XY Nambwayo Mary mukazi ndabira nze wano ngoli musanyufu ate tubasanyufu nnyo olunaku olwaleero titwagenze embazzi kibira gasudde akyabadde bayogera ebigambo ebingi badde boogera ebikyali bituufu ebigambo leero byakomye ebigambo ebikomye byebiriwa era byoyogerwa Nambwayo yazaala omwana naye omwana soma Suuna Ben nebabeera bingi so leero olunaku olwaleero tugenze olabu ya gavumenti tuzijjayo era asomedde zase nakonfaminga nti liza zino era omwana wa Suuna Ben so tuzijjayo olunaku olwaleero twagadde ensonga eno nga bwe yali mu mawulire ekoma mu mawulire eggweremu nti ekyo kive mu ddiiro abadde babogera ebisonga obubadde boogera ebitali bituufu mumuleeko
ebintu bya kira ebituufu bahumuleko Suna Beni yazala munamba y'omwana waabwe so yusigadde mubaleke bajja kwesuutinga nga bba abantu walona abaga nti omwana wuwo ate ebigambo bibadde bingi ne twali tusirika twali tubiwulira tuyinza kubaddamu eza zivuddeyo zenzino kituufu kyekino so abadde yogera ebigambo bitalina obutona magulu babiwummuze kwakirize ku bigambo mukwano gwe gwali gutawanya bano era nokudda ku dini busungu bubatwala obukozesa kyotandikoze busungu kozesa kyokogeza kyokyandibali tuyogera era obusungu bwebabira ku dini naye so nayambe tumanyi nti omwana wuwe naye wangu ati yalinako pressure bamugaa nti omwana si wuwo naye nagendayo soba zivuddeyo zikonfaminze kasana omukulu naye abaddewo enkiggwa enziba mu ddiiro so abadde bogera ebigambo obanga tozaala ku mwana tomanyi bulumi bwa mwana n'omuzadde nga wazaalako tuyinza kugera muzadde ebigambo bifaana bwe bityo so musengejenge yaloopa omusango yaloopa omusango wano mu high court land division omusango ogwo nga yemulugunya kooti emutaasa emuwe court order musajja we alina okumugoba muki mu nyumba esangibwa egaluga gyagamba nti proti bagigula bombi ate n'enyumba bagizimba bombi nga baliko ne kukyapa nga baliko bombi nga baliko abantu babiri kiwedde kite wano mu kooti olwaleero omulamuzi akakasiza enteeseganya zaaliwo era enteeseganya ezo mwe mwava okukaanya oba judgment eyakolebwa abantu ababiri nga kooti ng'ekoze eki ng'ebawaddeko yali ebawadde omukisa ogwo kulaba nti ejja n'ekiwandiiko ekyo kati neeyisa ekiwandiiko ekyo mu ngeri ya court order oba kyetwaliyita consent judgment consent judgment eyo kasita omulamuzi amala okugikakasa nti judgment eyo mwe mwatuula ne mukaanya ebyeri mu consent judgment biba bimaze okufuuka court orders biba birina okuteekebwa mu nkola immediately. Ekajansi bane tubeebaza nnyo abatuteekamu ssente ate nnyo ate obakale sikulimba wadde empite abatulira ne baga nti naye mukuba obwo bulango babungi bannanga abo nga tebaliiwo tv eno oyinza obutaddamu giraba sikulimba mwe temumanyi kye bakola era tubeeyanza nnyo nenkutumirako nnyo mulongo babiri ewa sita mulongo babiri mukazi nnyo bana abakazi baleesa amaanyi abakazi bakyala mwe balekola kwegamba muli organized bambi n'abalala ngamba bakyala ba Uganda n'abensi yonna Harriet Nambiru Dream Restaurant wandege yankutumidde nnyo era mu line yemu abakyala omukyala omu bwati yagenze n'ayamba omuntu abantu bonna gwe badde balemeddwa okuyamba mu bbangi ddene comedian kazanyirizi Bobby Brown bonna bwe batyo bya tiktoking byonna bwe batyo omukulu oyo nga mutulageeko azze agegenya azanya kuba serebu nti ne bamukwatamu era n'alwala okumala ebbanga kaakati n'anoonya obuyambi okuva 2022 mpaka ono gw'otunula ku screen Mama Fina Sylvia Namutebi omulungi oyo gw'olaba lwe yazze bwe papa n'amukwatako n'amuwa $6,000,000 Rosette muwala we Nansubuga n'amutwala straight mu ddwaliro Mulago nga nti eze ssente tuzireka wano mu ddwaliro sikulwa munnaye ng'ate osasulako rent kuba ate yasoosa n'agamba Mama Fina nti anti kaakati olaba obwonzijanjaba bagenda mulongoosa by the way yafuna obuzibu agenda binyonyola naye ate nyinayo renti neraniro lya mmanja nti kati katukulembere bukulembezi tukutuuse mu ddwaliro esente ezo bulungi abasawo kwanze nalabako omuntu esente ez'okuyamba ate nezisooka nezigulamu ekyemisana katulabe omukulu we bwannyonnyola ebintu bye kubanga banaye gane mu economics mwekiri okwewola n'osasula akubanja aziifu nti gwe weewozeeko tomusasule abantu balina okusomooza naye ndowooza ekisinga obukulu nabagamba moto yange yeri mwaka guli ora etilaboola ebyo bya Lulatini oba tewalusomaako tewasomerako nyenga seminal oyinza obutabitegeera ora kitegeeza pray eat and labora work nga bw'owulira labor work and pray nkutumiddeko nnyo Becky Cynthia Nakimera producer agataliko mutuntu sports anchor atera sports personality of the year mwenna abantu betukola nabo balina talent wano Samuel Robinson nkutumiddeko nnyo n'abalala Leila Ndagire kale
Mama Fina era njogera ku bakyala ndoza bankutte ku mutwe. Nenewe abakyala era ndoza bankwate ku mutwe gwate tunaye. Beba tubere. Abakyala bali nga batandise okuyamba. Nabaga naweze emyaka 2 mawili Mama Fina nakolera pati. Bwati najikola. Ati era tubebaza nnyo temujjanga okwo. Ate bannaye mwebale mwenna abayamba muli bangi. Bannayo yamba muntu munno obo oyambye Katonda ekyo Bible bwegamba. Mujjukira Bible ena wegambira nti oyagana ogambye sebo nakuyamba nti ozizo oyamba abantu banje oba oyambye nze. Mukitegedde ate okuyamba tekitegeeza nti gw'olina ssente nnyingi nedda kubanga abalina bangi ne munnange okugaba mutima. Mukitegedde muganda nga atulaba. Kale olwaleero ky'oba ogenda take home yo ky'ogenda okuyigamu ogabangako. Kyo weewaawo. Tulabe omutabani ono, tulabe omuvubuka ono, tulabe kazanyiriza ono, tulabe yono byonna Mama Fina gwe yayambye naye ntanda gye yamukomekereza sente tozikyusa n'ozikola ki nga bwe gambye n'omuteekako kadenge buliyoni vaani Rosette straight paka mu ddwaliro ne baziteekayo omusajja ne baga nti gwe bw'onoowo ojja kudda tukuyamba ebira sooka tujjanjaba obulamu. Omanyi tulina engeri gye twejjanjabamu akataago ne kakuluma. Kati noga nti akataago nja kukaddira kansooke nnoonye fees kati n'ozifuna. Kale naga nti ate omwana enjala emuluma kati awo n'ekyo kati eza akataago n'oziteeka kuza fees ate omusajja abamu banywamu ku mwenge n'asooka anywamu n'alya ku nnyama esente niziggwawo. Kati n'oddayo omuntu akuza akataago kano twali twakuyamba tukuba sente zaako lwaki tekaawona. Kati n'otandika okunnyonnyola bye bayita olumoonyere kwegamba nga tebikwatagana katulabe. Na Uganda amanya n'eddoboozi nze Bobby Brown comedian asinga okwogeza bebeku ne bujinga Uganda. Ngenda kwebaza omukyala Mama Fina ampadde miliyoni 6 zizino nzirina era Mama Fina bazintusizzaako wano e Mulago era buli kimu kiwedde buli kimu kigenda kuggwa kati tulinda just budde bwa musawo bokka tulinda budde bwa dokita bokka genda cooperation yaffe atugambe tugende cooperation era miliyoni 6 Mama Fina simanyi wallahi simanyi kyenyiza kuwa simanyi goli waddala boy simanyi oba ane simanyi gwamalayo goli oli volts runana masanyalazi mirongoti gyonna gwamalayo netwaka zonna oti gyonna yejo buli masimu gyonna nga Mama Fina agimalayo guno oluviri edda twaziyitanga nviri nendoza ze netwaka abakula abasomera oba kala abazaalibwa myaka gyensanvu okudda emabega petuyita luviiri abazaalibwa myaka gyekiranaga gigwako okutuuka kati bagiyita network kuba oluviiri kyekintu ekyakwata olwannange asanga omuntu omu nambuuza ewamma essaati eno mu Luganda bagiyita batya nga nti saati tikale ate sikaati era bagiyita sikaati nti ate blouse nti era bagiyita blouse nti ate ebokisi mumuteeka ebintu nti era bagiyita bokisi ate loole motoka yalo nti era bagiyita loole kati nambuuza mu Luganda ebigambo ebyo tebiina bigambo bya Luganda ne mugamba nedda ebigambo ebyo tetwabilinaawo tetwalina saati tetwalina sikaati biki wabula abazungu bwe babiriita era ne bagamba shirt kita eyo saati ante ayagamba bagiyita sikaati ati no ate njirabidde mu Luzungu nyimanyi mu Luganda skirt kati ediyita sikaati box eyita ekibox ebigambo ebyo byajjawo ebityo nga katala sale bw'oba omanyi kwe kyava anti abazungu mujjukira abafuzi b'amatwale nga omulimu gwe tulina okukola omukulu kulima ppamba kulima mmwanyi kuba majjukira mmwanyi abazungu banyanyuka awo naye ewaabwe tekulayo mmwanyi kati nga bazirima eno kakati n'okulima ebirime ebirala munnange nga basala layini gojja kulima vaano tutuuka ali demarket line kati oli n'agamba katala sale katala mubitegedde ebirala babirimba oba lungujja omuzungu yali atambula abeerungujja mbatumidde olina mama Ian nkutumidde nnyo n'abakyala awo wakaliga zone 7 n'abalala bagirimu Natete factory zone kaliga zone 7 Kivumbi zone n'abalala Nanfuka zone batumidde nnyo abanatete twegatte development association natida kati bagamba nti lungujja nti omuzungu yali atambulaga nti lungujjane naga nti olaba lungujja ne kale ebintu ebyo baba yali basaaga baba bali bakola kikati kiringa era mbwe batta Bishop Hannington bwe bamujjukiro munaddi yajja kuleeta ddiini
kati naayita eno mu east mu buvanjuba ajja Uganda kati n'atuuka eyo oluzungu lwayogera ate bali tebalumanyi abaddugavu nga nti kakati n'agamba nti yeggwe olagawa balina olulimi lwe baali bamubazaamu naye nga babuuza olagawa nannyonnyola abatuuka ne bagaa nti kati ne bamukwata nga tebategeera jjukira tebalabanga ku bantu beeru myaka gyadda nnyo nga isalenda nti mundeke oli naga nti agambye mumusalenda olubuto n'olubuto ne batandika oddusala aga nti let me go timundeke ngende aga nti agambye muleete emiggo n'ebirala bingi kambikomyawo kubanga waliwo kye bayita stereotyping nga balaga nti waliwo abantu bebalaga nga baboogerako nga balaga okutegeera nti oba biri bwebito kati nga bali baagala kutegeeza nti abantu abamu baba tebakola ki naye sipapa tulage ku sipapa oyo Dennis eggulo era yakomyewo mu kooti ne mukyala we Shamira mu high court yoyo mukulu akyusa masuuti anyirira bitya Shamira anyirira bitya kwegamba bannange kyekyo empingo ne bagimuggyako nga atuuse mu kooti kati munnange annange omusango guno gwali wedde omulabi nasanyuka n'alinnya wali mu kaguli awo n'akwata ebitabo bye ne mukyala we baba bakuŋŋaanya nno obujulizi obumuluma naye obujulizi balooya babukubamu nnyo ebituli nga balaga nti ebintu bino tebyekwanya volaba guluddewo naye olumu sipapa ajja vaayo n'abalala mwenna abali mu makomera tubasabira munnaaye kubanga ate twegaba tubasabira tubatumidde nnyo mwenna betumanyi ne betutamanyi twogera kuba n'olumu kuba betumanyi nakirala nti nno bo babazze mu kooti naye mwenna lumu tubasabira kubanga munnange ekkomera omuntu ng'okyali mulamu kwega teweeyibaala wakwegendereza nga omamayiga ayita ku lutindo so bintu biba bizibu tubatumidde nnyo ne Muhammad Sebuufu naawe gy'oli n'abalala mwenna tubatumidde ajja kufuna bail time ejja kutuuka n'emisango nagyo gikole ki giggwe si weewaawo kali nabadde awo n'ensanga omubaka ng'aludde okulabika mbwate kamwa naye banna abasajja beetooma amannya kati wuliriza kati n'owuliriza kale n'owulira njukiddemu nga tukyali Nnyenga Seminary tuyimba omugenzi Father Sempagama Charles nga tuyimba akayimba n'owulira neweewuunya tyani yabatuma okukola obufumbo guno omulembe gwaffe ogw'oluyingiriisi gulemye guzza okutulemesa buli avaayo yesibye bikozi ayogera yavaayo buli ekiriwo kyongera ku ekyo ekiriwo ebyeddanga bisaasika biggwawo kutumidde nnyo Father Ntege Peter Lwazi Nnyenga Seminary yatusomesanga music bannange wakola omulimu naye nze nali sisomeka music ate era kutumidde nnyo omuntu omuwende nnyo omusumba wa Lugazi Christopher Kakooza wana watusomesako music Nnyenga Seminary naye nali ngenda oyiga okkuba ennanga n'oŋŋamba leka tojja sobola nnanga kuba okubala kyannuma nnyo naye wali musomesa era wampa amagezi munnange ge wampa ge gantuusa wano n'ennanga nava mu seminary nga ngimanyimu kitono naye kinnuma naye Katonda yasalawo era kubalako sikumanyi naye babula nja giyiga saamudde nga nkyali mulamu kale omubaka ono mbwate kamwa bwe yalabise yayogedde ebigambo nga bingi kale byabadde bingi ne mubuuza nga tokyalabika nga ndi mu nnimiro okolayo ki wabula emboozi y'omukulu ono mbadde nsaba Dennis tuwumuzeemu emboozi eno eyina beyinza okutambulira obulala tuwumuzeemu buwumuzi omukulu ono emboozi ye eyina beyinza okuyubula eddiba nkulinde mu ngeri yo yonna kale ndagire nabitaka apereza kakawulire bannaye mpolampola kali ndagire nabitaka oli mukazi buzibu ono temumumanyi si yayimba mazima olimba nabitaka olimba kakanyusa
si yeye owaye nange bimu offhead bimerera nange ne mwana yo bayiye oyo omukyala mumutegedde ansindikidde wano obubaka nga nnyonnyola nga ntenda bwe mmanyi Oluganda maama we bali kusiima naye nange nebaza nnyo bazadde bange abanzalira mu kyalo yeffe abantu abatazaalibwako mu malwaliro yadde nze era abanzalira ku kitooke era nze mu ddwaliro lyange nalaba oli Bobi Wine yagendayo enkozi naga banzalira wano bwe yali akuza birthday kati nze nange ndaba kitooke we nti wali eri waffe mu kyalo nga wano we wati waffe emyaka egyo mubimanyi bulungi n'ebintu bibiri byendaba benzijukira maama wange saalaba ku kifaananyi wadde ye saamulabako naye amalaalo nganda awo we watyo so byebyo kakati ate ono nga sinagira mubozi boda kale bambi wasubwa nnyo kati singa ggwe Ssaabalabirizi oba Monsignori Josephat Segula nedda ssebo omunsenyolo Ssaabalabirizi ffe tuli bakatoliki abassaabasumba naye muganda wange ebifo ebyo byongamba nga binene banene bwe naali badde tebangoba mu seminaariyo ebifo abula bannaye kati nagire nabitaka abadde antenda okwogera kiri ekigambo kyenjogedde nti Segula ng'omanyi Oluganda ekigambo kye ŋŋambye nti mbwa tekama yayogedde olumoonyere okwogera olumoonyere kegayaga yasemba kiwulira dda naye nga enjogera ez'enjawulo wali wayogera olumoonyere wali wayogeza ebboggo wali wayogera olulondakambe n'endala bwezitera kiba kitegeeza nnina okutumira father omu ku yatusomesa Oluganda Father Pio Kitanywa yali parish priest w'e Nabbingo nga tulinnyenga olaba semina bezisomesa nkutumidde nnyo yona gy'oli yongera okuwumula mirembe ne Father Xavier Mayinja naye watusomesa Oluganda naye wuumula mirembe Mayinja nno father oyo Xavier Senior ye muganda wa Mayinja Paulo ono gwe tukola naye wano ku Bukedde asoma agataliiko nfufu ne Bukedde Fama oyo aba mukulu we bwe bukatuliki obwo bw'omulabamu ennyo tumidde nnyo kitange Father nanti naye bamugoba mu seminary taata wange Edward Ntambazi Gaboggola Kyengera ne mama Sylvia kale n'abalala bonna nkutumidde nnyo John n'abalala bannaye kanve wano awalu ebirungi biggwa byokya n'ensingisira omuwemba nakkirira ekibira kale Bukedde TV ekyaliwo tovaawo ebigenda mu maaso abakulu bagenda binnyonnyola bali abakulu ab'envi bamanyi buli kimu Sserugga Matovu munakyalo n'oli omusajja omulala oli omusajja ge mutegedde ne John Kakande bagenda bibanyonnyola byonna ndowooza era bagenda kuleeta bya Kawempe North nga byo byabadde bannaye tusinkane ku bbalaza mu bulungi obw'ekitalo mbaagala nnyo tusabe nnyo naye tukole nnyo tufune kasente kuba embeera bannaye ekaaye okyali mutulaba gwe ali waka nkulamusako nkubaza mu gyotuusako engalo ze MC Masango amachagale muganda wange mbanyingidewo n'embozi za boda ndi ku stage wano tubane mikwano gyaffe nga tuwayamu ne batumira ku bantu baabwe ne batumira ne ku bakyala baabwe nze Masango amachagalero ow'ekisindo Goma 2025 mukulu oli otyo muganda wange yeri munna obulamu bugamba weyagala obulamu bulungi nnyo tebulina nnyo tabbu akasana ke katye akasana kaka kakeera bukezi kati byebiro byako n'enkuba egenda kujja okay so kutumire ku bantu bali ku Bukedde TV batumire ku bantu mwenna bali ku Bukedde TV yaffe Nganzi nze Kafero Blast yomba tumiddeko mujye bale gibako yamwe bali kukola mukole nnyo mufune ssente mweyagale balina okukola nnyo bafune ssente bakole ki eyagaleko buli bwabamu n'akasente bakola ki oba ozimba oli oluzimbo buli bwabamu n'akasente oluvimbo gwe tolaba alinamu akasente nti buli kyayagala aba akifuna mu budde okifuna wanti nti bwabamu n'akasente okola ki ofuna kyeweetaaga nekiba kijuujulu byeyuna balina ssente tuli mu mwezi gwa kumeka gwakusatu tuli mu gwakusatu ababoda bati temumanyi omwezi bagute batya siye mugulansigo we mugulansigo yennyini taliko nakabuuza mugulansigo kuno omwezi wata mugulansigo mu Luganda mugulansigo mu Luganda super oguddako bagute batya oguddako ogwokuna kibooka webezze bevaayo by the way nadde engujjukira naye obuzibu ngwerabidde kati ngwerabidde naye kati nomalompamu eddakiika ssaawa nga 2:5-12 lunaku mba ngujjukira ebintu by'Oluganda mwabyerabira tubimanyi nnyo edda mwakoccanga kati tukoccemu tufulayo emirembe gino tukoccemu olina ebikoccemu ekyajjukiramu koyi ali ku Bukedde TV wuliriza emboozi wangi koyi
ebbogo ne bbogo ekigere kyende ku lwazi abasajja bakyabijjukira kati nawe blasi okokyamu naawe tubijjukira annanga blasi tenasobola bana nze mbiera ati kati nakokya nzeze nga takyabijjukira anti kati obuzibu buli obuli bumwe sagala kufuuka mulungi omu muyinza okuva koyi dia mumpa manyi koyi dia blasi toyina manyi koyi dia kyamisana ozi gwagame osose nogwagambye otya bogo ne bogo nadamu atya ekigere kyende ku lwazi nemoto ebikokyona koyi dia nyina mukyala wange atambula azina ekibeera kisaanye nawa noono oba nze mbutegeera gwe blasi toyina mugwe nyina mukyala wange atambula azina kiba kiki abasajja bakyajjukira ebikokyo kwekirala koyi liya tuddemu nnyo koyi nina mukazi wange gyagenda tadda enjuba enjuba ekomawo si kyekyo omusana kikifu ekyo kinsibye wamama nyina zoli oti sisita oli otya oli bulungi